mwalowooza ekikubye wabweru. Kaakati awo mukunga jjukira ekintu eky'amaanyi bwe kikutuukako oba nga ku kugulu. Nakolako interview omuwala ekimotoka gwe kyalinnye gundi ekigere mbu ekigere kye kyasanyalala nga takiwulira nga n'obulumi tabuwulira. Simanyi Kadija oba nasanyalala oba naba nti naye natambula ng'omuntu mu kusituka kati simanyi oba kiri ekyabaluka eri kyekyakuba okwo kati mu kusituka n'eno force okujja okuggulawo olugi oba okugulu kwakutukirawo kubanga bamanyi abantu okugamba abasawo b'emulego batema amagulu. Okugulu kwange kwakutukirawo kwakutuka emirundi 3 bungi nnyo nesigazaako akagumba kubanga n'okwesiba nze nakwesiba kyekijagula nti Katonda alina obuvumu bwe yampa kwanze bwe naggulawo oli omulala n'ayita ku anti wange agenda ayita obuyambi. Awo mu bbaala wa musawuna nga jjukira bano bo tebadduka baafa kubali eri abalala gye bisaze eno nga tebamanyi bikola ki biguddeyo paka ono omuvubuka naye yaliwo naye yawunga kubanga ye bwe yalaba anti wange n'alaba okugulu yasooka n'agwa n'amala eddakiika nga 5 n'alyoka asituka kiwalazima kubanga jjukira nti ye bwe yajja yali amanyi ekubi oli amulabye avudde kale nga mulamu najja ate yasanga ono afukamidde ng'omuntu bona ofukamira buti ku sujuudu kati ye yatya nagaba nange ati mami agudde kati ate bannange okugulu ye kyalowooza nti n'okugukutusa ate bannange ki ekikutemye okugulu kati nga bw'onubira mu shoko kino kiraba oli amulaba ayidde ono nalabira nti ekikubi ekyakakikubidde wattu ndaba ebiyinja tulaba ebigiraasi kati nensiba kuno okugulu nenkunyweza nakusiba ate nga nina okubuukabuuka nzireyo mpiikingewo oli ali waki wansi. Ono munnamu owookusatu ye Hajati omulala ng'aliwa ono ye Hajati yafuluma dduka ayitwa ab'obuki obw'obuyambi bannange ebintu bitwokyeza kati nga naye tamanyi kikimwokyeza ye kati omuliro gwamwokyawa ye gwamwokya sayidi ye naye ekisambi kati ate oli anti waffe yafa ye gwamwokya omubiri gwonna gwamwokya omugongo gwonna ndowooza yali atudde eri ku mayinja we bayinga amazzi ye yali ne ku mulyango wennyini ye yali ku mulyango mbuukabuuka ngenda mumugjawo aŋŋamba tudduke nga mugamba omanyi sookayo ze kati nga neekwekaalemu okukola ki okukulaba andeme okunda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribing onako olwaleero ntudde ne Hajati ono namulaba ku TikTok awo ku page ya mwami ani Crown Japan Katwe. Omukyalo ono y'omu ku Bahajati abaali mu sawuna eya eruptinga ne baabikira era ne bamusalako okugulu. Bannaye basiraamu leero osookubeera ng'olina okugulu enkya n'okera nga tokulina. Leero n'obeera ng'olina obulamu enkya ne bakeera ne bakubika ne bagamba nti gundi afudde. So ensi tetwemazaamu nnyo ate tetugiteekako nnyo maanyi. Musiraamu munnaffe ono azze wano olunaku olwaleero okubalaajanira nga bw'abanyumizaako ku mboozi ye bwe yali. Mwana wa buwala nga yaggyeeko nikaabu. Mukwano ogamba nti ekikiggwe naye era musanyufu mukyala mukkiriza akimanyi nti Allah yagaba era yajjawo era obulamu butambula nga bwe yakola ki bwe yabubaala nga bwe yabuteekateeka. So nsaba bannaye basiraamu muviireyoko omukyalo sibasabangako naye leero mbasabye omukyalo ono mumuviireyo yenna asobodde mu busobozi bwe obeere ng'omukubirako ku kasimu omugumye omukyalireko omuleetere katundu omusindikire ka mobile money bintu bannaye byakwegumya. Depression is real. Oyinza okufiira depression mu nnyumba okitegeera. So nze nzija ne mbalambulako bannaye temulekeraawo okunkubira amasimu munkubira amasimu nzije mbalabe. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga bw'oba oli mupya nyigira akagambo ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Poza ate teweerabira bannaffe abawamato estate management nga bano be bakafulu mu kucollectinga rent bakucollectingira rent gwe landlord alina amayumba toddamu kwebonyaabonya na batenansi. Batenansi bawuuba oyinza n'okufa depression naye abawamato estate management bo bajjiramu wano ne bagamba nti ffe ennyumba zitukwase katukucollectingire renti gwajja okusiima gw'omanyi ky'olituwa. Ate nga management eno kitegeeza nti
bakumanagingira ekizimbe okuviira ddala ku security, ku hygiene y'ekizimbe, baani abasula ku kizimbe. Si kupangisa nnyumba ng'ani tenant azze kusulamu ate n'akolawo essabo n'akolawo church. Nedda abawamato ebyo bye bafollowinga. Ennyumba ogifunye ogyebaseemu naani, musulamu bameka, eri etya, hygiene eri ki, security eri etya, bakukyalira bali bameka. So muteeka amayumba gammwe mu wamato, estates management bamanaginge property yammwe, bagifeeko ate bakuwe ssente ez'awamu. Amayumba galeme kukusala, property ereme kukusala. Ki ekigaana ogenda ewa wamato? Bakubire ku namba yaabwe ey'essimu gy'olaba wammanga babe nga bakusootinga. Ngenda kusembyayo omukyalo omu Dr. Julie. Dr. Julie alina offer ku buli ddagala lyonna mu abaami abalina prostate enlargement. Ng'ebintu byagaana ofukaafuka buli budde ate omusulo ogukuluma nnyo. Togenda bakulongoose, tokkiriza kussaamu kapiira, genda ewa Dr. Julie agenda kukubuulira buli kimu bwe kitambula obeere ng'owona. Prostate enlargement ke kawaga akaaleekuuka nti omwami bw'okulirira myaka otuuka ekiseera ng'okusiba omusulo okumala eddakiika 5 kizibu, naye mukubire ku Dr. Julie abeere ng'abawa ku ddagala munyweko, muleme okwesanga nga mutuuse mu mbeera eyo. Ajjanjaba n'endwadde endala ng'abakyala abalemereddwa okuzaala, oyagala kuzaala walindirira dda olinze ebbanga, munoonyeeko abeere ng'akuyambisa n'eddagala lye. Hajjati nsanyusa okulaba. Obadde wano ng'otunuulira nga njogera neererejja bwentyo nno bwe njogera olunaku lwonna ekisiggwe n'empulira nzenna ng'obwongo ogenda okunkubira essimu nga nzeeka akasagala kwogera nammwe. Buli watasaawa kwogera kituufu. Ate n'omusaba akwongere kutera maliza. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Naye banaye ng'oli beautiful. Naye mwe banayenze ndabye abakyala abeesiba nikaabu. Omukyala ajjako nikaabu noga bannange. Ddala singa nze Hadija. Nalwadde sigiteeka. Wallahi Allah yampa obulungi weebuti oba naalisobodde banaye Allah asaasirayo gwayagala. Of course I'm beautiful. Mashabba. Naye kati kye ŋŋamba nga ŋŋamba oba naasobola oba naalisobodde wallahi simanyi. Kyamakuga nti buli muntu asobola. Asaasira oyo gwayagadde. Buli muntu asobola. Kintu kukwekadde okimanyi. Si kyabuwaze. Kisinziira omuntu w'obeera okulidde. Kati nze we nakuyira wabeerangawo twasomeranga walingawo abantu nga bangi. Kati nga basajja nga bangi. Kati omukyala eyali atusomesa n'atugamba okwewala ebikemo n'obutatuuka mu maddalasa emboozi nebeera ku bali mutandike ng'okwambala nikaabu. Kati n'entandika bwe nti okugikola ki? Ojjamba olwokuba nti ekifo kye twayitangamu kyali nga ky'abasajja. Kati bwe tutuuka ewaka nga tuzijjako. Ate banaye temujaji nga Hajati. Okuba nti n'oyambala nikaabu tekigaana kugendako mu gym, tekigaana gendako mu sauna, tekigaana ku livinga life ng'abantu abalala. Shiggwe saagala mutandike kuteekawo mbeera. Ate wa nikaabu yeebisse ate ng'agenda mu sauna. Bamanyi nze era abasawo bamanyi okutugamba. Kati story yange nze nina omukyala eyankuza nga mukyala musiraamu. Yava ku maama. Yava mu mukwano nafuuka maama nafuuka everything. So omukyala oyo twawangalanga naye nga naye wagenze mu ddwaliro tugende waki. Kati bambi kino ekya sawuna era nga bw'oyogedde kituufu abantu bajajinga era ne mu kufa bayagala okujajinga naye amusawo yali yamugamba nti olina ogendako mu sawuna, olina ogendako okuswiminga, olina ogendako mu gym according obulwadde wali bukola ki. Olina okolayo ku activity yonna. So kubanga yali ng'atudde wali ng'omubiri gwe nakola ki. Ate kyekyali nga kya bulijjo kubanga baamugamba mu wiiki osobola okukikolamu omulundi gumu, osobola okukikolamu emirundi ng'ebiri. So olunaku olumu yagendayo naye bwe yagendayo saaliko. Kati bwe yakomawo ne mukubira olwayi ne mugamba nondeka. Kati nga wafuniddeyo ekizibu abaana ndibagamba nti ng'omuntu bw'onosaaga naye. So olunaku lwe twatuuka twali tulina omukolo gwe twali tuvaako. Kati omukolo ogwo bambi yakoowa. Tumukonkera nangamba omanyi tujja gendako mu sawuna. Kuno ngenda kutwala. Saagala abaana bagambe ngu ate nakola ki ne mugambe tujja genda. Kati ne zoya ssaawa 10 ne tusaala ne tumala okusaala. Ne tugamba tugende tusalireyo mu Magharibi oluvannyuma tukole ki tuyingire. Ne mugamba nangamba nga bwekunya. Ne mugamba naye omanyi
tusooke tusaale, eyinza okuba esswala eyange nga yesembayo tusalire wano Magalibi, then isha tujja gikola ki, tujja gisaalira wali nga tumala. Wamugamba nga mugenda mu sawuna? Namugamba nga tugenda, namugamba omanyi eyinza okuba nga esswala eyange esembayo, nange eyinza okuba nga yeyange esembayo. Mazima ye yasembayo, ye teyadda na mu nnyumba kuswala swala ndala, wabula okudda mu nnyumba bamuzanga ate takyasobola kukola ki, kusaala. I'm so sorry bannange. So kyali kyantiisa n'ekyenyinza okugamba abasiraamu oba n'abantu abalala, buli wobeera nga weesigamidde Allah oba Katonda wo, tali owabasamize kuba nsimanyi oba oyo bamwesigamira, ayina bwakugumya n'akumalira. So tuva ewaka tutambula tugenda okutuuka already mwalimu abali bakavaamu nga bagenzi. Kati omuliro gwali gukendedde ebbugumu nga terikola ki, nga n'omuvubuka agyeko, kubanga si bantu bangi batera okukola ki, okugenda wate obudde bwali bulinga obukoze eki nti obudde buyise. Kati olwokuba nti twali tumanyiddwa tugendawo, waliwo jimu, waliwo n'ebintu ebirala, so ne ngenda nenzigulawo naggulawo ne mugamba etala nga sigiraba kanonye obuvubuka, ne muleka nga mutereddeko essimu yange. Ye naasigale mu kabugumu ako, tekaali katono nnyo, naye nga asoboka ng'omuvubuka bw'ateekamu eri enku n'okujja okuteekako layiti. Kati ne tukomawo. Bwe tukomawo bifo nga nalina mukwano gwange nakubira ne mugamba omanyi jangu tugende twogereko, anti wange teyeewulira bulungi, tubeere eyo. Mugamba tewabeerayo muliro mungi, tumanye okubeera eyo ne tunyweramu kacyayi nga bwe twogera. Ate era twabeeranga tunywanga ku bya Busiraamu, kubanga twaliyo era abantu basatu, twaliyo era abakyala basatu. Kati omukyala nange seewira bulungi, leero nina stress emukaka. Mugamba jangu kale nja kusasulira. Ani yakaka ku mwenna? Nze nkakooli. Nkakooli mukwano gwange ajja tuwerekereko. Kakati mwatuukayo nga sawuna teriimu bantu? Nga teriimu. Nga mulimu mwekka basatu? Nga tulimu ffekka basatu. Bannange malayika yali yabayise dda mujje. Kati anti wange n'afuna olugoye n'agenda, ne mulekayo ne nzija tulinde. Yamalayo ekiseera ekiwera. Naye nga bangwaye nti bweba kadera ya Allah eba etuuse ng'abaagala wamu, abeera bakola ki? Abaagala wamu. Ow'ekiruddwa ajja n'akyala eno emasajja, mufiire wamu. Mufiire wamu nga Katonda bw'atyo bwe yawandiika nti bwekigenda okukola ki? Okuggweera. So kati nze nenfuna nange ne ŋŋenda. Ne ono munnange n'asigalayo ng'alinda ki? Alinda bamuwa akagoye akakaasobola okukola ki? Nambuuza ate omuleseewa, ne mugamba ajja. Ne tutandika okunyumya nga bya bulijjo bwe twogera. Kati naye bwe yajja. Kati omuvubuka bwe yaddayo okusesaamu luto ey'okubiri, ekintu kiri kirina sawundi gye kyakola. Ng'ekiba kikola prrrr. Aye ne mugamba mami, kino ekintu tekitubalula. Bwentyo ng'omuntu bw'onoosaaga. Nga naye naawe otera nnyo okwogera ebigambo ebyo ne bitwogerera, soma edduwa. Wallahi olwasoma edduwa mba sinnagimalayo ng'ekintu kibaluse. Nga sawuna ebwatuse. Yabwatuka nga tetumanyi nti ebwatukidde awo tukola ki? We muli. Ffenna buli muntu yagamba subhanallah la ilaha illa kiki ekikubye? Buli muntu yanoonyanga ekikoze eki? Ekikubye. Kumbe ekikubye kikubidde mu ffe mwennyini. Nga temusobola kufuluma bweru. Twali tetunnamanya. Mwe mwasigalamu munda mu sawuna nga temumanyi kiri nga tetumanyi kiri bweru. Ebbugumu teryeyongera munda mu ekyo ekiseera. Wasigala wali nnomo. Ng'omuliro gwali gwadde nti guli nnomo, kugira ng'omuntu wona ogamba oba. Naye nga muwulidde ekibwatuka ebweru. Kati ffeno munda ate kikwewuunyisa nti nze we nali ntudde, anti wange oyo we yava nze ne ntuulawo. Ye n'atuula ewalala. Kati watuula kyayamba nti Katonda yatuyamba nti omulyango gwali guggula budda bweru. Singa gwali guggula budda munda, ffenna tewali wasibadde yasimatuka. Kati ngenda okuyira nga oli omukyala gwe twali naye agamba mutuggulire, nga naye muwira ajja namugguleewo oluggi. Kati olwokuba nti nze mu bwongo nali manyi oluggi oluli, nasituka ndi nnomo. Amasannyalaze gaavaako ng'ekintu kikubye. Twali mu nzikiza nga tulinga bali mu kabbuli. I'm so sorry. Twali naye munda kyakola pu, naye ate ebweru kyabwatuka. Kubanga n'ab'ebweru baafuna ebisago.
abaali eri ku muliro ku kyoto abaali ekwanga kwaliko ebbaala abo ku bbaala byaffe kati eri bye byakuba bo baali bayamba bali nga tebamanyi nti eno mu sawuna mulimu abaki abantu kubanga baali babalabye nga bakoze eki nga bagenze. So nsituka bwe nasituka mbuuka nzije ku mulyango nzigulewo muki oluggi nzigiwewo omulyango kubanga buli muntu yali ajja nanga omulyango naye kwa mubongonzi obwongo simanyi Katonda kyenyinza okugamba. Katonda ayinza okuba yandaga nti oluggi olukola ki we luli era we nakuba oluggi nafuluma nalwo wewaggulawo oluggi wagwa n'oluggi saagwa nagenda nga omuntu bw'anaatambula naye oba sipiidi etya kati ngenda okuyimirira bwenti nga ndaba sibalansinga ate nga mpira anti wange alaajana atondeseewo sooka ojjo nzijewo kati ngenda okusituka bwenti nga omuntu bw'onootambula osika ngenda okola ekintu nga kizitowa ngenda okwetunulako wenti ng'ekigere kitunudde eri gye nva nze ngenda eno naye ng'ekigere kitunudde eri nedda kati esawuna eyo bwe yayabika yayabikira munda naye mmwe mwalowooza ekikubye ndowooza bweru kaakati awo mukuwunga jjukira ekintu eky'amaanyi bwe kikutuukako oba nga ku kugulu nakolako interview omuwala ekimotoka gwe kyalinnye egundi ekigere mbwe ekigere kye kyasanyalala nga takiwulira nga n'obulumi tabuwulira simanyi Kadija oba nasanyalala oba naba nti naye natambula ng'omuntu mu kusituka kati simanyi oba kiri ekyabaluka eri kyekyakuba okwo kati mu kusituka neno fosi okujja okuggulawo oluggi oba okugulu kwakutukira kubanga bamanyi abantu okugamba abasawo b'emuliro gubatema amaki amagulu okugulu kwange kwakutukirawo kwakutuka emirundi 3 bungi nnyo nesigazaako akagumba kubanga n'okwesiba nze nakwesiba kyekijjakuba nti Katonda alina obuvumu buyampa kwanze bwe naggulawo oli omulala n'ayita ku anti wange agenda ayita obuki obuyambi kati nze nenkwata kubanga nali ndalaba omusaayi nga gufubutuka kati ekyanzijira mu bwongo nali njagala nkutuleko kiri ekigere ng'obwongo kyo kikimpadde nti kutulako okole ki odduke ngende nzijewo oli asigaddewo kati ngenda okukutama sikikola ki sikituuka kati ndaba omusaayi gujja ngamba omusaayi gujja kuggwamu nensiba bwe nasiba nendyoka mbukabuuka olwo wasibisaaki waliwo ekigoye ekyali awo ebweru obwo obugoye wasawuno obubeera awo bwe nakwata simanyi bwe yali ssaati yani naye nze nakwata kwasi kigoye kusiba ki kati nga kikinsibya oli alema okukiraba kubanga ate mwali already mulina egundi mwali muli mu nzikiza nze wabula kyenzijukira nti kiri kimu nafubutukayo waliwo kale obutaalataala obuyita tewaali wadde butaala Kadija nze kugambye eri yali kabbuli naye nga bye mukola awo mu kiseera ekyo owulira muyina bye mukola ng'olaba n'omusaayi ogulaba bwe nafubutuka bwenti kati bwe nalabira nti ekikubi ekya kakikubidde wattu ndaba ebiyinja tulaba ebigiraasi kati nensiba kuno okugulu nenkunyweza bwe nakusiba ate nga nina okubuukabuuka nzireyo mpiikingewo oli ali waki wansi ono munnamu owookusatu ye Hajati omulala ng'aliwa ono ye Hajati yafuluma dduka ayitwa ab'obuki obw'obuyambi banaga ebintu bitwokyeza kati nga naye tamanyi kikimwokyeza ye kati omuliro gwamwokyawa ye gwamwokya sayidi ye naye ekisambi kati ate oli anti waffe yafa ye gwamwokya omubiri gwonna gwamwokya omugongo gwonna ndowooza yali atudde eri ku mayinja we bayira amazzi ye yali ne ku mulyango wennyini ye yali ku mulyango mbukabuuka ngenda mumugjawo aŋŋamba tudduke nga mugamba omanyi sookayo ze kati nga neekweka alemu okukola ki okukulaba andeme okundaba okuki okugulu nga mugamba sookayo kumbe nze njagala kwetetenkanya ngende nga mbukabuuka kati ngenda okubukabuuka nkusika tekugenda mbuuka omanyi 99 nga bakusibyeko 99 nga 3 kati nga wembuka wentisika okugulu tekukola ki tekugenda kyenyamba nenfuna waaliwo awo akatebe oba obwongo Katonda yakola atya nti kwata akatebe ugende ng'okabuusa oti otuuke paka bwe natuuka ate nga mulengera wali we yali yeebase nze nennemerera okubuka kubanga waliwo akafunvu kati nga siina butya bwe nnyinza kubuka wali omulengera otya mu nzikiza kati twavayo eri sawuna gye yakubira netujja eno pati ya jimu kati ku jimu kwanika amataala gakyakola ki gakyayaka kati ngenda okuvayo ate okutuuka ate nga ye yeebase wali kati nga ngamba leeta amasimu tukubire abaki ab'obuyambi awo mu bbaala wa mu sawuna nga jjukira bano bo tebadduka baafa kubali eri abalala gye bisaze eno nga tebamanyi bikola ki biguddeyo paka ono omuvubuka naye yaliwo naye yawunga
kubanga ye bwe yalaba anti wange n'alaba okugulu yasooka n'agwa n'amala eddakiika nga 5 n'alyoka asituka kiwalazima kubanga ajjukira nti ye bwe yajja yali amanyi ekubi oli amulabye avudde kale nga mulamu najja ate yasanga ono afukamidde nga omuntu wona ofukamira buti ku sujuudu kati ye yatya nagamba nange ati mami agudde kati ate bannange okugulu ye tyalowooza nti n'okugukutusa ate bannange ki ekikutemya okugulu kati nga bw'onubira mu shoko kino okiraba oli amulaba ayidde ono so munnange omuvubuka omu gye yavaeyo yajja ne butto kubanga yawulira nti waliwo abakoze eki abayidde yagamba nange mutuyireko ku butto oli munnange yali alaaja n'amutuyireko ku butto nenze Kadija kye naliko kyali eki la hawla wala quwata illa billah ekyo kati ekigambo ekyatuli mu kamwa nze ne anti wange sijja kugamba nti nakubako enduulu wabula nagamba la hawla wala quwata illa billah wabula bwe nafuluma bwenti omanyi tubadde nga tukola ebyokusibulula abantu nze kyanzigira mu bwongo kyali eki namugamba ya Allah onzigyeko okugulu ngenda kusibulula nti abantu kyekyo kyanzigira mu bwongo tekyajja mu bwongo bankugamba onzigyeko okugulu ngenda kutambula nti naye bwe neraba nga okugulu tekuleka namugamba ya Allah onzigyeko okugulu naye abadde ngenda basibulula ntya bannange emboozi ye eringa firimu ninga alaba firimu omuvubuka naleeta butto nayira oli nayira ono anti wange kati nze bwe yajja namubuuza ekintu kimu nze munange sina ogenda kuyo namubuuza naye kenyi bwe yalaba okwo nze bwe yalaba nga kugulu yadduka bwe yalaba nga kugulu yakolanga ki yadduka nga buddusi kati mu mutima ekyanzira nga Katonda buli muntu anziruka kati ngenda kutambula ntya jjukira ekinguddeko kipya simanyi nabe batambula simanyi nakirowoozo kigamba nti omuntu ayavula kubanga kali akantu kazitowa akagere kali kanfukidde akagere nga peyini yonna eri mu kagere nga ne bweba omuntu bw'akolola kali akagere ke kasindika eno obulumi ne ndyoka mukola ki bannange ng'osigazzaako akagumba ko k'ennyama yonna ereebeta omusayi gukugwamu nga ennyama yange egwa nali mbuuka nga ennyama yange egwa ate munaye Mungu agezesa abakkiriza omukkiriza ekizibu kyonna ekimutuukako kyasooka okukola kunyweza kimyo mu mutima agamba nti kati alhamdulillah ntuuse wano nakikkiriza ne mmanya nti kati kino Allah kyakoze eki kyangeredde tugenda okutuuka emmotoka eyaliwo ey'ekyekifo nga zeerookinze olwagundi eyo yakuba emmotoka zeerookinga ono munnaffe yatudde anti wange tannavaayo kati ekyantaasa olwokuba nti nali manyi okwogera Oluswayiri waliwo abakungu abaaliwo awo nabo be bandaba tewali yali ayagala kunteeka mu mmotoka nziteka nkubulire buli yandabangako bw'ati ng'akuba bukubi ki misinde era omuvubuka omu ye yampeeka naye ne mugamba nyamba ompeereza akagere kange kali nkakwate nga naye kennyini akatya kati oba owulira ti peyini nti wadde bakuyambyeko naye ate ekigere kiri kireebeeta obulumi bwonna nze nakabanga kimu ya Allah akagere nga kannuma ng'eno yonna tewanuma naye akagere kali kakola ki kaali keeyawudde omanyi akakongovule kabeddako noluli olukizi olw'omuntu olukaluba olwo oluntu olukaluba kati ke kaali kawaniridde ako akagere kati nga peyini yonna eva eri nekola ki nensaba abasajja nembasaba nembagamba mutuyambe mututwale mu ddwaliro kati nabo be bandaba bambi bagamba asooka kwagala kuddusa nze kubanga balaba okutuseeko kuvaamu omusaayi baŋŋamba tugende mbagamba nedda nina anti wange sisobola muleka ki sobola muleka mabega ne bambuuza yira ne mugamba ali wali kumbe naye nze nayingira we twayita okuyingira wali watono nnyo wati kumbe n'olweno lwerookinze naye ate gy'alina okuyitira kuga buli mmotoka yaliwo yerookinga kati emmotoka zaali zisimbeewa nze simanyi nakumanya oba kyekyajjamu zerookinga zityera simanyi oba shooka eno omuliro gwazituukako simanyi kuno ezimu ebimu ndowooza simanyi oba kyekyabaawo Allah yasinga okumanya temwabuuzaako oluvannyuma nze nga kunzi saabuuza kubanga kye nali neebaza Allah nziriza obuki obulamu ate era ne mmanya nti yabadde
kugira kwa Allah. Ebisigadde nembirekera ani? Mungu. Nembirekera Allah. Olina okuba ng'oli mukkiriza nnyo. Kubanga kyo kyaba tuganze nsijukira ekintu kimu kyenyinga kwa kye nalaba ti anti wange mala omojjayo bwenti kiri ekintu ne kiryoka kigwamu ekyo ekintu eryevu lya bbulaaka ne liryoka lisituka. Immediate nga nakamujjayo bwenti avuddewo kiri ekintu ne kigwamu. Ekiriwa kyonna. Omutwale oba kyali kipayipu oba kubayita akasoli oba ebintu ne bigwamu ekintu ne kiyiikamu ng'ekintu bwe kinaayikamu. Kubanga kiri ekintu kyakuba ne kiyitamu. Ekyakuba ne kiyitamu waggulu mu ceiling. Kati that thing came back boo omulundi gumu. Kibabasanga mwali mugenda kufa. Mwenna. Twali tetugenda kuwona nze ngambye ekintu kimu sawuna singa yali eggulira munda tetwandiwonye. Era abo bannandibadde ngamba bazimba sawuna bazimbe nga ebifo nga bigazi. Nga n'ensi gy'obanga lugazi nti wayabali ne bwe kiba kizibu omuntu oluggi luggulira n'abweru nga luno bulwali luggula. Kubanga bwe luba nga luggulira munda okulusumulula mu fulume nga ludda munda luba luzibu. Budde ku mulyango ate nga gye luddira. Naye wano nakuba bukubi kubanga namanya oluggi ludda bweru. Hadija. Kyenyinza okugamba nti twebaze Allah. Buli muntu waali bw'atakutwala leero ayinza okutwala enkya. Ffe twavaayo ewaka nga tuli balamu ate tetumanyi tugenda kudda ki. Twaleka n'abantu bagambye mufumbe tukomawo kukola ki? Kulya. Tetwagiryako. Njagala ombuulire ku mami ono gwe mwaleka emabega ye yali ku kyera ng'akola kyera ng'aliwa. Kati ono ye gwe twaleka emabega omukyalo ono gwe najja naye gwe nayita ye yagendera mu mmotoka ndala ffe naffe ne tugenda mu mmotoka ki? Endala. Kati tuba tugenda ate ekiruddu twali tuyingiridde trailer olaba tusibatuka kuli tuyingirira okulala. Abantu ne balyoka bakuba endu laba ono bagenda okutta famire. Kumbe naye musajja atundooza yali mupya mu Uganda. Simanyi. Naye twali tuyingiridde trailer. Tusimattuse kuli. Awo nasaba edduwa nno Kadija. Waliwo edduwa gye batugamba gy'osaba ne weebaza Allah. Nasaba edduwa ne mugamba ya Allah. Bwe kibanga kino kye kiseera kyange. Nsaba ontwale. Nasooka kumwebaza nga ya Allah nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde. Nkwebaza olw'okugulu kwange. Era nkwebaza okunzigyeko. Naye bwe kiba nga kye kiseera nsaba ontwale. Bwe siba kiseera nsaba okkakkanya obulumi buno. Ompa okukitegeera n'okukikkiriza. Akkiriza edduwa z'abaddu ya Rabbi Katonda awuliza edduwa yange. Mu kizibu Allah akkiriza. Pain ya stoppinga nga were nga ate si eri yali y'amaanyi oba nkunyonnyola entya ng'omusaayi gunfubutuka. Gwanvangamu nga ngulira gukkirira mu bigere gugende wa driver yali yambadde canvas yali njere naye agenda okuvaamu ng'ali ng'ogamba abadde mu butya. So kakati tutuukuye abalala tuyingiza kitrailer batugamba ekiruddu temugenda kiruddu. Kati nze eddwaliro nali mmanyi lyali ddwaliro ddala batugamba ate mututwale ku ddwaliro eddala batutwala ku ddwaliro eddala. Ate nga wano kiruddu ye yali okumpi. Ate kiruddu ye yali okumpi kati ndowooza baatya. Wali era obeera eno? Nali sibeera eno. Kati kiruddu baatya batutwala ku ddwaliro eddala okutuuka wali eri nga tewali wadde obujjanjabi. Okutuuka ku ddwaliro we twasookera kati wali bujjanjabi nagamba abantu tebasobola. Ngono maama waali mu mbeera ki? Ye yali already ayidde naye nga tesisobola kumugamba kubanga nti yalina sukaali nga abasawo bamugaanibwa nga bamugaana okugwa. Kati ebintu ebyo bisatu byonna yabifuna omulundi gumuka. Yagwa yafuna ebbwata eritali ttono. Yajja omugongo gwonna to the extent n'entobo y'ekigere yabuukayo. Yajja omugongo gwonna bambi. Era nze musabira nnyo eddwala ngamba ya Allah yamugezesa n'omuliro gw'okuddinya musaba amutaasa omuliro guli ogwa Kabuli. Yedduwa gye nsinga okumusabira nti ya Allah wagezesa anti wange n'omuliro gw'oku dduniya nkusaba omutaasa omuliro gwa Kabuli.
Kaakati mwagenda okumutuusa nga kino kyonna ekigere wansi kati baatuka okumusiimuula jjukira balina okumusiimuula kati abo byatandikira okuvaako naye zo etwala emmotoka yambuuza njidde nnyo naye olwokuba nti nali mmanyi nti alina puresya nga bwe mugamba ntya yali akyayogera ffenna tewali yazirikako kyenkugaa nti bwemubeera bakkiriza Katonda alina enkoma gy'abakola ki ffenna tewali yazirika nze saazirikako naye tiyazirika nkugamba ekigambo ekyatuli mu kamwa la hawla wala quwwata illa billah ashhadu an la ilaha bebigambo byatuli mu kamwa ebigambo byali mu kamwa byali byakutendereza butendereza bana yalla yabagezesa ekyo kigezo kyamaanyi ajati tutuuka ku ddwaliro batugamba tebajja tusobola ne batutwala ensambya tutuuka ensambya bamugamba n'ow'omuliro tetumusobola yagenda ekiruddu bagamba nze ddwaliro ly'ensamba yanditya nange kangoberere kiruddu bagamba ono gye tumukkiriza naye gwe tetujja kukusobola bakutwale mulago w'e Kampala naye yonola alawasasa ng'ekigere kyo bannaye nga tewali wadde kapeyini kiiro omusayi gwanzigwa nagenda otuukayo nze nga nfuuse wa papo bannaye mu ekyo ekiseera oyinza n'okumira painkiller nga takuwuliza siinera painkiller yankwata ng'omugje woba weetaaga na wampiso bakubayaawo kale ogenze mu ddwaliro bakubayaawo nti oba kale atuukireko bamuki naye gano gonna amalwaliro tewali wadde wetwafuna akaki kujjanjabya paka wetwatuuka eri okazi tebatuusiza ba accident paka wetwatuuka eri era nkulayira nti nze saazirikako mpaka okunsalako okugulu kwange byonna babikola ndaba byonna babikola mpulira nga ndi ku kimu kyokka la hawla wala quwwata illa billah nga kyekigambo kyeni wabula ne bagamba ekigambo kimu mama wange temumugamba mumugambe nga wayiseewo ewiiki kati nga kyentya mama wange puresha okukola ki naye Katonda yonna amaanyi mu dduwa zino ze twasaba ate Katonda yayamba mama puresha teyakola ki naye buli muntu yali yeebuuza tugenda mugamba tutya manyi okubeera nga gwe maama gwe olabirira maama gwe okolera maama essubi abeeramu ggwe kati nno maama siina kino kati ate bamutuuseeko ago amawulire kiba tekijja Katonda bw'anaatusaasira ne tuvaayo mu theatre ati awo payini neddamu buto neesituka abakusazeeko okugulu amaze okujja kaye omusawo yaŋŋambirawo aŋŋamba okugulu tugenda kusala naavuzi zaafudde kaagenda okutuuka nga nze ndi wa papu nga naavuzi tezisasobola ku respondinga buli muntu yankubiranga essimu tokkiriza kigere kukijjako wadde kikutuseeko basobola okifikisinga nekikolaki naye dokita yajjaawo n'abalaga etwalwawo nekifuuka kya bbulaaka nekinyuma n'abalaga n'akikwatamu bwati n'abagamba bula tewali wadde napoza ekola kifudde ne bwe tukiteekako olw'okuba mwagala tukiteekeko naye kijja mwakivunde ate mufune eki kansa bwentyo ne ŋŋamba ya Allah nzikiriza bwe kiba nga kyekino kyewangerera Allah bwentyo n'omusawo n'angamba okkiriza ne mugamba Allah bw'aba nga kino kyeyangerera kyekino nzikiriza kakati owulira otya okugulu kugira ekisa ne kuluma naye lwakuba nti nga bwenkugambye bwekuluma era n'osomererawo edduwa n'osoma nogaya Allah nsaba ontaasa buno obuli mukole ki oba bwekuttuka n'okuwulira nga kukola ki oluusi sometimes n'owulira nga mulimu amafumu ng'amafumu agakufumita kakati ye maama we yawona anti wange teyawona oluvannyuma bambi olw'ennaku 3 Allah n'amujjula nze babeera baŋŋamba baba bansiibula kubanga navayo mu ddwaliro lwakutaano ate nga ye kulokutaano lwamutwala okumuziika kakati ono omukwano gwo gwe mwali naye oyo ye yali nsambya nga gy'alaajanira gy'akaabira n'obulumi bwe ye gye twamuleka kati ffe netulaali basatu buli omu kati ate Allah n'atugabanya nti gwegenda mu ddwaliro ly'egindi ono beera wano ono beera wano njagala okulabako oyo omukwano gwo ndowooza mu paati twojja kuntwalayo oba onamwita wano atusinkane alinamu obulumi ennaku zino alina naye omukono gwe yagwira gwafunamu obuzibu ye balina kyonna body part yonna gye bamusalako tebalina kye bamusalako ebbwa lyawona eryo eryamuli ebbwa lyawona alhamdulillah ebbwa lyawona naye olwokuba nti yayinamu ate obukosefu obulala obwattula kyowooza buno kino kyakuba kyattula buli obulumi obulala bwakola ki obwaliwo oluvannyuma ye n'asalibwako ebbeere ndooza lyali mu kansa
ng'amaze okuwona ate kiri kati Yali Allah already amugezesa alinamu ku ate cancer. okuba yali mwali kati kino ndowooza Allah Omuliro ne yakitusa gwongera. n'abeera mu Ate gwakwata ku mukono, baasala ku mukono ogwaliko gono gwe kwaliko ebbwa. teyalina nabbwa, ebbwa yalifunako olwo twali busawuna lwe yafuna kuye kyamukisa ddala paka eno waggulu mu kisambi n'apookya n'akakongovulo ke eno wajja ate nno nga wajja nannambulako munnange oli ekyobulumi naye bannange mbabuulire Katonda akusinkanyanga abantu abasiraamu naddala nga musiraamu kubanga omukyala oyo yandibadde annyiigira akusinkanya abantu abalungi kubanga yandibadde agamba kyaye ye yantwalayo yalibadde agamba akukyaye yandibadde aga naye teyankyawa negye butuli eno amanyi okunkubira essimu n'ambuuza kati munnange oli otya. Mungu bwakusinkanya abantu abakkiriza ne waba nga si musiraamu naye nga mukkiriza. Allahu Akbar. Allah yatugezesa, Allah yatugezesa. I'm so sorry bannange. Kakati abasawuna balina kye baabawaayoko. Baatujjanjaba n'okutusasula ne batusasula. Ne kasita babeera nga bamaze okujjanjaba n'okubasasula. Sometimes omanyi okunkubirako ng'omuntu onaga munnange oli otya, oli mubeera otya. Ate era teriyo ssente emala. Teriyo. Nga gy'oyitanga emala. Mwensi banaye teriyo ssente emala. Ate nga olaba omuntu akoona omuntu kumpi n'afa naye nga tasobola kukompasetinga family. Teriyo ssente emala. Teriyo. Katonda yekka gw'osaba n'omugamba ya Allah ozimpadde zinteeremu baraka nsobole okukola ki? Okudda. Omunaye Katonda bwe yatugezesa watu Katonda bw'atyo atugezesezza. Bw'atyo Katonda we yangezesa ne munnange. I'm so sorry. I'm so sorry. Nonnoonyako. Mwebale kunnoonyako. Nze munaye ne nkunoonyako nakulaba ne nga ayi musiraamu yabaaki. Kaakati engeri TikTok eno gyegaba obudakiika butono bwe buti. Tosobola kukola ki? Kumalayo mboozi. Naye ffe wano ku gundi ku YouTube omuntu omuyita n'akunyumiza buli kimu nga bwe kyali. Era nja kwetagamuko mu paati 2 ontwaleko eri oyo mukwano gwo naye ayongera atunyumizeeko. Nja kusaba osome ku nnamba yo waba waliwo omuntu yenna asobola okuddukirira oba olina kye weetaaga oba buyambi oba zaakulabeka kamfatinge abakyala abakamfatinga abakyala. Omukyala ono gwe mulaba abeera awo yekka. Oli azaddeyo ku baana? Ninayo omwana omu. Bambi. Osuubira okuddamu ozaalayo omulala? Simanyi. Allah akuwezesa. Simanyi kati. Omusajja omutuufu. Ani anaawasa omulema? Mukwano. Obulungi bw'oliko ebyo eby'obulema biteeke ebbali. Eby'obulema sooka biteeke ebbali. Tolina mulema basaana okuwa okugulu okulala era nze kyekindese wano bakukusondere. Wakubuuzaako? Gwe nakubuuzaako nga kuli miliyoni nga 3 then nayo operation endala kubanga ennyama eno yagaana okutuula ku ggumba ndowooza nali musava ne baneegaana okutuula ku ggumba so balina okuddamu buto badvisinga stamp eyo. Naye ne babeera nga bagamba kubanga okukuba kubalira miliyoni 7 kati bwebala okuddamu bakugamba miliyoni 3 plus that treatment erina okugenda mu maaso kati mbadde nkyali nga bw'onsanze ndukaaluka nina bye ndukaaluka bwe nfunayo nga bwensonda ssente zange then oluvannyuma ndyoke nziremu nkole operation eyo. Nsaba Allah akuteeremu obwangu naye nga waneeno okwa okugulu nsaba bannaye muneeyungeko tukusondera omukyalo ono bakukupimeko kubanga ffe tulina waneeno ne gundi meeya mulamba si meeya gundi ono ani bali mwezo tumulina mulamba naye talina kugulu naye nze bwe namulaba nali sikisuubira atambula bulungi ate nange namulaba nga amaze kufuna atambula bulungi nnyo munnaye talina yadde obuzibu kubanga ati dokita yangamba baddemu bakulongoose then oluvannyuma bakupime oluvannyuma olyoka ofuna okuki kati wakyaliyo peyini eyo endala ey'okusula nga nkaawa. I'm so sorry. I'm super sorry. Ye boyfriend yali waali? No, naye sina boyfriend. Obusiraamu tebutukkiriza boyfriend. Tonimba. Obusiraamu kyogala bukukkiriza okugenda mu sawuna. Obusiraamu bwe liba nga ddagala. Tokisusa haja. Ate bwe buba nga bw'abakazi bokka bwe baliyo. Eyo sawuna yamwe yali y'abakyala bokka. Bakyala era ffe twaliyo. Teyali abakyala naye ffe tugendayo. Bwe tugendayo twakubanga essimu. Wabeerayo
abalala begasseemu nga bambi nga tetukola ki nga temugenda tetugenda. kyogamba mu eyo sawuna waaliyo olunaku nga ddwe lwabawala lwabakyala twamubuuzanga omuvubuka bw'atugamba nti waliyo abaliyo kyova tetwagigendangamu buli kiseera amala tugamba leero luliko fuli tetunakumye edda naye temulina baki n'abantu. Kakati Hajati omwami wo gwe wazaalamu omwana yali yakuwoowa? Yali eyo sitooli empanvu nnyo ndala ya nnaku. Kati wakola tawuba? Kubanga bw'ongamba nti obusiraamu tebukkiriza boyfriend ate nga wazaala omwana musajja atali muwoowo. Biri byali bya kito. Kati wakula n'oweetereza? Byali bya namuzaala nga nkyalira muto ddala. Namuzaala nga nkyali muto. Kakati omusajja tewali yadde. Kuba bannaayo omusajja tebabeera siriyasi nga wakuwadde ku tteyiro alla bannaaye ansaasire naye kankubuulire etteyiro eyo erina engeri gy'azzaamu obulamu katongere okusaba katongere okusaba alla asobole okukireeta inshallah akuteeremu baraka. Amina ya rabbi. Kubanga kwa Mungu kankubuulire ku lw'okusaasira kwe n'ekisa kye asooka omuntu akufaako ng'akwagala nga bw'oli. Katongere okusaba ate era toli mulema woga nti omuntu mulema ekyo kyoli kiriko solution. Osaana okutambula nga tolina n'egyo miggo n'ogenda n'okola n'emirimu gyo nga terina amanyi. Ninako n'omuwala omulala gwemanyi TikTok abambi yalinga ng'asindikira nnyo gundi messages naye oba yalaga wanga ngamba jja nkyazaako kati ye ate okukwe bakusalira ddala eno naye ye yasaamu kyuma ayambazaamu akagato mu kyuma naye akola challenge ezimusanyufu alina confidence. Kati olina kusanyuka n'ekyeribi bw'oba tosanyusi kyeki kyenkugambye bw'obeera olimu obukkiriza Allah akugirawo osobola okusirikirawo n'ogamba naye nzaani oba biki notandika okulowooza ye bangenda kati obeerawo challenges z'obeera nga tukola ki katusobola n'ogamba mpozi siina kugulu ojjukira luvannyuma nze wabeerawo olwenkunoonya wowe nali nsala enjala ntandika okukunoonya. Naye banayinza abantu b'ensinkana mbagamba nnyo ku kintu ky'omusajja akyusa obulamu kankubuulire. Kadiri ono n'agenda kumpa muganda gyali wuuyo yennyini tomulabaawo ku kamera akubuzeewo kaakati labayo ekintu ky'omusajja kikyusa bannaayo obulamu kikyusa n'endowooza ojjane ku mulimu ng'oli mulala ng'oli mulamu. Bannange nze kambabuulire buli mukazi afuneyokko omusajja gwe yeefunza oba wamunno tewali buzibu. Kadija mpadde muganda we nkuwadde muganda wange oba ali serious kubanga ndaba naye aseka alinga atabyagala. Onaasobola okukolerera omukyalo ono twetaagayo omusajja nga mukozi nga kyayagala akimanyi. Kaakati munnange ebyo ebyabasajja ng'obitadde ebbali nze bwentyo natural enjagaliza. Era tulina ne Muslim singles wano eno abasiraamu abaami mujje mu gurupu mufune abaana ab'obusiraamu abatuukiridde kubanga nze mpulira nnyo abasiraamu nga bagamba nze omusajja omusiraamu yambula biki biki omusajja ng'akubula atya nga wendi. Yaffe tulina abaana abalungi ab'omulembe mukube essimu mujje mulabe osimagana ne munno ne mwogerezeganyaamu n'omubuuzo onansobola empisa zange ze ndi musezi nze nkola bwenti nimu obulogo nimu obubbi ndi mubbi naye munnange tunasobola webale nnyo ate era nga ne mu maaso awo tugenda bakolerayo Muslim singles meet and greet mubeere ready okungulako tiketi nze siina kivulu kye ngenda bategekera naye wendeeta akantu basiraamu mu supporting mubeereewo mujje mu darusu mulimu okubuulirira abawala mulimu okuwulirira abafumbo mulimu ojja kunkima nguntwale nenkutwalayo ng'olunaku lutuuse so basiraamu mujje mwenna mubeerewo abali HIV positive temutya kuntuukirira nina bakyala bammwe abakyala abayina olina abaami n'abakyala abayina nammwe temutya kuntuukirira ebintu byaffe byakyama tetubipostinga ku media tubimalira eno muffe ako kalago kakulu nnyo basiraamu mukasalemu mukatambuze. Hajati nsiimye nnyo oku-invitinga wano sina kyenkuleetedde naye kamera eno gyenkuleetedde nsaba ekyusa obulamu. No olina kyondeetedde gwe kennyini osituse
kamera eno gyendeese wano nsaba ekyusa obulamu bwo ofune okugulu nze nja omulimu ogwange gwakujjanga wano eno kukyekingako nga wetwegayirira abantu njafunayo olunaku kuteekeko ku live yange ya tiktok byonna mbikole omanye nti Hadija wano wantuusizza so banaye basiramu n'abatali basiraamu mwenna ng'olumirira omwana ow'obuwala nti n'omwana ono ow'obuwala muto nga gyenkomezza muto nnyo naye Allah yamuleetera omuswiba ne bamusalako okugulu bannasawuna mwenna abakola sawuna eyo balina sawuna bannannyini sawuna mwenna nsaba mwegatte wamu munoonyeeko naye mumunoonyeeko ayagadde okuyamba akunoonyeeko ku nnamba ki 0753 23 45 16 okay kale kaakati nkuzaayo kweri ensonga eby'abasajja wabiviirako ddala kati gyenze nali nabivaako tobivaako mukwano nabivaako naye nga bongambye ogenda kumpa muganda awo tokyesibaako ennyo oyinza okufuna aneeno omuntu asinga ku muganda wange ng'abeera na mu America wamu America nakkiriza omulema toli mulema okuba omulema si buteesobola wali tosobola bannange ngenda kuba mbasibula olunaku olwaleero mwebale kutula mwebale kusubscribinga Wamato Estates Management be banteekamu omusali kulaba nti sho ngikwasaganya nga baneeno bakafulu mu kucollectinga rent gwe bwenna landlord ali eyo leeta property mu Wamato Estates Management rent wo tumukuŋŋaanye tumukuwe wevvu